nga bulijjo munnange weekend yo tesobola kusigala nga timu kabiri timunnanga ateyingiddewo tesobola kusigala nga yemu nkugamba bugambi tutumbudde n'ensonga ez'amawulire agataliiko nfuufu yenze Pomayinja nteredde muzaamugulo okutuusaako ensonga ez'amawulire agakoze olunaku olwaleero kaakano katusooke tukutuuseeko emitwe emikulu egigalimu tugenda kujja nago mu bujjuvu tuseguka tekulinanye nambuuza kati otandikiddewa yalina engeri abadde akolagana n'omwana ku masimu maama alidde matereke ne muwala we lwa mwana yabuze alumiriza nnyina okumutulugunya njagala mwana wange. Pulezidenti Museveni yaguddewo eddwaliro n'ettendekero ly'abasawo erizimbiddwa sipiika Amongo n'alabula abamuvoola. How can you talk so much on the social media about Anita Amongo? Kitalo omwana akutte ku katimba akaliko amasannyalaze ne gamutta. Okutuuza omulabirizi w'Erweru Kanoni Kiseka Kwankya gyakuweerezebwa butereevu ku Bukedde TV. Mawulire agataliiko nfuufu munnaffe nsaba tubambage ffenna tugatandise n'omwana yabuze okuva mu maka ga jjajjaawe atabudde muwala we omukulu ng'ono yazaala omwana oyo mwana muwala ono n'atiisatiisa nti omwana bw'atazuulwa waakusibisa nnyina ono. Bano batuuze b'entooke mu Kayunga. Margaret Nakazi abadde abeera ne muzzukulu we Miro Prosper ow'emyaka 16 yabuze kyokka muwala we Betty Nalubega ng'agamba nti okuva omwana we yabuze jjajja Nakazi ensonga z'okunoonya omuzzukulu azikutte mu ngeri yabugayaavu nti ate nga yabulidde mu mikono gye. Nambuuza kati otandikiddewa so si tutandikiddewa. Omuzadde yennyini yalina engeri abadde akolagana n'omwana ku masimu omwana n'abula. Omuzadde kibi okwogera n'omwana we nali mutadde mu geyenayo gye batoogerera na mwana taata omwana w'emyaka 16 n'alibadde nga musiba ku luwuzi buli wendaga eyo omwana twamuleka waka maama w'omutone bwe tumukubira essuubi yamugamba Prosper togende ku bundi ku viddi omwana n'agamba nze ngenda kwoza. Bano abatuuze ku kyalo Ntooke mu Ggombolola e Kayunga mu disitulikiti e Kayunga beeyogeredde amafuukule ng'omuwala agamba nti nnyina takyamulabawo kubanga mwavu so nga bwe yali akyazirina yali amubiita. Yalina ku ssente nga tomutegeera naye bazaaliruddawa sizirabanga. Maama naye ajjukiza muwala we nti omuze gufiira ku mugumba nti kuba naye yamusumbuwanga nnyo ng'abula n'apaala n'abasajja. Yampaabirako mu ddembe ly'obuntu buwalaba oyo yambulako ng'asoma P7 nengwirana naye nemuyigga namusanga eyo kigobero wa ssengaawe nemuleeta okutuusa ku ssomero amaze okuligesa nga nebamugoba. Mwana wange buli kirungi kyonkoledde nsaba abaana b'ozadde bakole ki bakikolere naye ate n'ebibi byonkoze nsaba abaana bo babikkole ekikoze obubi mwana we kubula ng'ava mu maka gaabwe. Mira abadde asoma P7 ku ssomero lya St. Lawrence ebwetyaba yabula ku Sanda okuva mu maka ga jjajjaawe Nakazinga ekkubo lyakwata terinamanyika. Nalubega agamba nti yatabuddwa bwe yavudde emukono gy'abeera ng'azze okunoonya omwana ate nnyina Nakazi n'amusibira ebweru. Ekikolwa kye yankoze ekyokunsibira ebweru kindaga nti alina omwana wange amanyi gy'ali. Alaalise nnyina nti keetonnyeka gwake ayagala mwana we nti kuba yamusaba abeere naye nti ate n'adda mu kumutulugunya nga kye kyamuviiriddeko okubula. Kyokka jjajja agamba nti asobeddwa mu mbeera ey'okunoonya omuzzukulu ate muwala we bw'amweweredde okumusibisa so ng'omwana abadde tamubonyaabonya nga n'emirimu nti abadde amutuma misaamusaamu. Omulimu gw'omunene wano kusiimuula nju kwera lujja tugogola kiyumba kyante kati nze ngamba nti n'omulala yansanga wali mukubo n'angamba nti bwonawo bw'alabika mukwate omugyewo kubanga omwana we abadde abonaabona yasala ebisagazi yakola atya ebigambo abantu babiŋŋambye ku kitundu. Omwana gumubonyaabonya nze nkuzizza abaana bano mubonyaabonya wange ng'omuntu atakola n'emmere ngimumma. Maama w'omwana oyo njogera ntya Katonda emyaka gye mmaze n'omwana gigenda mu 3
yakampa omutwalo gumu n'ekitundu okugula ebitabo taleeta fiizi tagula ki yakampa omutwalo gumu n'ekitundu n'ekiro za sukaali 2 n'omugaati ku myaka gye mmaze naye kati bw'aba nti mwana mubonyaabonya tutuuseeko ku ssomero lya St. Lawrence Bwetyaba omwana gy'abadde asomera alikulira Babirye Rose n'atugamba nti ku Lwokutaano omwana yagenda mu ofiisi n'amusaba ne bakubira nnyina essimu wabula nga tagikwata nga kwolwo lwe baasemba okumulabako. Wakwata simu n'awandika enamba z'amasimu n'azireeta ekikubira mamawe Ssentebwe Bwetyaba Fred Sekatonya agamba nti okubula kwa Miro kusajjudde embeera nkati essaala basabemu omwana alabike. Sawulo w'okulira yakusakedde gwino ku Lwabukedde TV. amateeka kagakole njagala mwana wange genda onsibe. ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alabudde abagufudde omuze okweyambisa emikutu emigatta abantu okutyobola Sipiika Anita Among. Agamba nti abamulwanyisa bano nti babi kubanga bano bakolagana ate n'abagwira ab'enkwe. Bino Pulezidenti abyogeredde mu kugulawo eddwaliro erya Bukedya Teaching Hospital n'ettendekero ly'abasawo eryazimbiddwa Sipiika Anita Among. Pulezidenti Yoweri Museveni Bukedya atuukiddeyo mu Misira. Ayaniziddwa Sipiika Anita Among, Engineer Moses Magogo, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moliku Kadukiyo n'abalala. Pulezidenti oluvannyuma aguddewo mu butongole eddwaliro erituumiddwa Bukedya Training Hospital eryazimbiddwa Sipiika Anita Among. Pulezidenti oluvannyuma aguddewo ettendekero ly'abasawo erya Bukedya College of Health Sciences. Wadi y'abaana yabbuddwa muwala wa Pulezidenti Museveni Natasha Museveni Kalugire ate endala nebbulwa mukyala wa General Muhoozi Kainerugaba Charlotte Kainerugaba. Pulezidenti Museveni mu kugulawo eddwaliro n'ettendekero atendeeza Sipiika Among olw'obuyiiya bw'ataddemu okulwanirira ebyobulamu eri ekitundu kyakulembera n'eggwanga okutwaliza awamu ng'ayita mu kussaawo ebyobujjanjabi eri bannayuganda. So she has provided quick accountability here. When we were walking, I was interrogating you in Parliament. You waste a lot of time. Parliamentary committee for what? Me, my committee just does work in a very short time. So I'm really very happy. Pulezidenti ategeeza nti Sipiika okuvaayo n'enteekateeka eno ey'okuzimba eddwaliro eribangula abasawo ng'ate lyakujjanjaba n'abalwadde okuli abakyala n'abaana abato ku bwereere ng'abaami bokka bye basula agamba nti kuba kukwasizaako kunene eri gavumenti okuyita mu by'obujjanjabi n'okuwa bannayuganda emirimu. Bw'ati akuutidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okomya okulinda gavumenti okubaako kye bakulira abantu wabula bagigwasizeeko okugusa ensonga ze balaba ezitwala eggwanga mu maaso. Ye Sipiika Among yeebazza Pulezidenti olw'okumwagiranga mu nteekateeka ze ez'okutumbula ebyenfuna n'ebyobulamu naddala mu baana n'abakyala ng'era agamba ettendekero lino Pulezidenti alinako ettoffaali ddene ng'eyemwa n'ekirowoozo ku byobulamu. We want to thank you for coming to operationalize our dream. And this is an achievement to the people of Teso, Karamoja, Bugisu, Bugwere, Lango, everywhere. Pulezidenti era agguddewo ekizimbe ekijja ku ssomero lya Bukedya Comprehensive School ekyatuumiddwa MK Block. Sipiika Among kyagamba nti Pulezidenti Museveni abadde musaale nnyo ku kutandika essomero lino era n'okulikulaakulanya. Oluvannyuma Pulezidenti agenze ku kisaawe kya Bukedya Boma Grounds gy'abadde alindiriddwa enkuyanja y'abantu. Mu lukuŋŋaana luno Pulezidenti alabudde abo abagufudde omuze okwesa emikutu migatta abantu okutyobola Sipiika gw'agamba nti akoze ky'amaanyi okutereeza enkola y'emirimu n'enkolagana wakati mu masiga ga gavumenti ng'abo abamulwanyisa be babi kubanga bakolagana n'abagwira ab'enkwe ate abanyuunyuusi. They are not mistake makers. They are not learners who need advice. They are outright traitors.
First of all, they are working for foreigners. Na soliteber iswamaete anwa working But moreover, working for bad type of foreigners, homosexuals. Kana tingunulu erake the swam aisioli kiloko rasi kiloko ngune grupu. The imperialists who want Uganda, Africa to be a slave again. I am therefore monitoring I'm monitoring through the intelligence services all that what has been going on. President yabawandiika ebitali bimu ku mikutu gy'amawulire abalabudde okweddako ng'agamba nti oluusi byebawandiika ku bakulembeze tebabiinaako mutwe n'amagulu. How can you talk so much on the social media about Anita Among? How about the ones who are working for foreigners? Ye Speaker Among asuubizza obutava ku mulamwa ogw'okukolera eggwanga lyaweereza n'okutwala Parliament maaso n'abamulonda. You are the only person who is there for me. You are the only person who knows me as an asset. And I will never disappoint you. Speaker akwasiza President effumu n'engabo. Rachel Nakasi ne Fred Kajubi bakusakidde gweno ku TV. Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Bulaga mu Wakisa amasannyalaze bwe gakubye omwana w'emyaka 3 ne gamuttirawo. Bano bavumiridde abamala gayunga amasannyalaze ge bagamba nti gano gamukubidde mu kifo w'abadde azannyira ne munne. Musijjoni omutuuze w'e Bulaga nga ekitaye w'omugenzi Namugerwa Hope Ketro w'emyaka 3 agamba nti muwala w'amasannyalaze ge gamusse bwe yakutte ku kisenge okwabadde akatimba akayungibwako amasannyalaze ne gamukuba. Agamba nti yasoose kulaba mwana eyabadde azannya ne muwala we ng'akaaba addukira ewa nnyina yagenze okulaba nga muwala we yeeripye katimba k'edduuka ng'omukono gugaaniddeyo n'atuukawo okulaba ogubadde. Munalabye oli ng'akaaba ate nga nondaba alinga kuta katimba yakalo kalinya ndanga omukono gukwatidde muri munda ngamba onazanya atya biva mugamba gozanya otya nimukwata ku mukono kwata ku mukono kulika amasannyalaze nsoka ne muta twagize ne mubako mulundi mu sekendi kumpi emu nogwendeekana bannanga amasannyalaze mu nyambe mwana muteekemu basa kudwali awe dwali eri abaddewo erikula manyi tumasa ku lubalaza ne bamuwa amata. Oluvannyuma nti bamututte mu kalwaliro akali okumpi kyokka ne babagoba kwe kumuddusa e Bulaga bagenze okumupima ng'omutima tegukyakuba. Musa agamba nti ennyunga y'amasannyalaze yazadde ebizibu nti kuba buli lunaku abasiika capati babadde nga bagayunga ekiro ku bimeeza byabwe wabula nga ku mulundi guno kirabika bagayunze bubi. Ndowooza bwa yali yasalirira amasannyalaze oli yaddaga kulosinga nga gajjeeri wanneyiba we ng'agaleeta eno ku mudaala gwe. Rosie Nasoro nnyina w'omugenzi ayogedde ku kikangabwa kino. Ate Maureen Naluwemba omusomesa w'omugenzi ategeeza nti abadde mu baby class nga muyizi mulungi. Omwana abeereka naye era ng'asomeseka nga buli kimu mujjumbize ng'asheyalinga ng'asanyusa ffe abasomesa ne baana banne. Naye abantu balina okusomesebwa, balina okuyigirizibwa nti bw'okozesa amasannyalaze olina kugakozesa ki mu ngeri ki okusobola okutangira ebizibu ebiyinza okubaawo. Abawumeme batandika otulambula nti bw'okola bwoti ne bwoti obuzibu buti bubeerawo kuba abantu bangi nnyo tebamanyi nti bw'okola bwoti ki ekiddako. Leero si zennyini nga ku kitundu yabadde zibe nga zitambulamu oluusi akawungeezi okulaba ebintu babitegeka bati tulina okufiirwa abantu baffe mukifa mukokko ng'omwana muto. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango yavumiridde abaganye poliisi okutwala omulambo okwekebejjebwa. Ffe nga poliisi twafunye amawulire anti waliwo omwana amasannyalaze gamukubye n'afiirawo. Ne tugezaako okutuuka mu kifo ekyo bwe watuuse bweti abatuuze ne bakweka omulambo gw'omwana ne batulagira nti si ye wano eri. Joanta Nangonzi yakusakidde gweno ku Laabukedde TV. Bo abakristaayo mu bulabirizi obweruweero bano basuze bulindaala omulabirizi waabwe omujja Kanoni Wilson Kiseka bw'anaaba atuuzibwa ng'omulabirizi owokuna ow'obulabirizi obweruweero mu butongole. Kakati emikolo gyonna
egy'okutuuza Kanoni Wilson Kiseka. Tugenda kugikuweereza butereevu wano ku Bukedde TV1 ku ssaawa 4 ez'enkya lwe gitandika. Enteekateeka z'okutuuza omulabizi w'Eluweero owookuna Reverend Kanoni Wilson Kiseka ziwedde. Mu kiseera kino olukiiko y'omutukuvu Mako awagenda okubeera omukolo ogw'okumutuuza. Tusanze abakulisaayo bali mu keetalo nga bayiiyota ne weema awagenda okutuuzibwa abagenyi olunaku olw'enkya. Abayimbi nabo babadde bagogola maloboozi olw'enkya lusange nga temuli kasaaniiko konna. Omukolo guno gugenda kukulemberwa Musaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu era okusinziira ku mwogezi w'obulabirizi buno Reverend Mirimu Ziwa ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya omukolo gujja kuba gutandise. Saabisi yakutandika ssaawa 3 mulimu byonna okutuuza omulabirizi, mulimu ekigambo kya Katonda tetuyinza kukisubwa, mulimu ne entertainment n'ebintu ebirala bingi nnyo. Reverend Mirimu era akasiza abakulisitaayo nti ebyokwerinda olunaku olw'enkya biri gguluggulu kuba poliisi ekifo yakyekennenyeza dda era tewali kintu kyonna kigenda kutaataaganya mukolo guno. Biri gguluggulu biteekeddwa bulungi era Uganda Police yatukoze bulungi nnyo ne kumakya baakeddewo wano okwongera okwetegereza ekifo. Amu ku bakulisitaayo betwogeddeko nabo balaze essanyu olw'obuwanguzi bwebatuuseeko era bano bakunze bannaabwe okujja mu bungi babeewo ng'abajulizi ng'omulabirizi waabwe ow'okunaatuuzibwa. Kubanga obulabirizi bugenda okutereera. Tumaze ekiseera nga tuli mu dduka w'okutereeza Luweero naye kakati tufunye agenda obbulabirira okutuusa lwaliwummula ng'emyaka gye giweddeko 12. Era naffe mulaba wano tuli mu kusomba bintu, abayimbi bayimba, mu kanisa abateesiteesi bateekateeka, tenti zizimbwa. Tuli mu kaseera ka kwetegekera mukadde waffe omulabirizi. Sanyufu olw'okwebaza Mukama mu byonna kubanga atubeereddewo, enteekateeka zigenda mu maaso. Ffe twesunga lunaku lwankya tulindirira. Omulabirizi omulonde Kiseka agenda okutuuzibwa olunaku olw'enkya yalondebwa nga 6 omwezi guno okuva mu Busaabadinkoni bw'Endeeba gy'abadde aweerereza era ng'ono agenda kutambuza emirimu gy'obulabirizi buno okumala emyaka 12. Kanoni Kiseka yanizza abagenyi ab'enjawulo okuli n'abalabirizi okuva mu bulabirizi obw'enjawulo. Yatuuka mu bulabirizi buno ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno wakati mu mizira. Emikolo egy'okumutuuza gyakuweerezebwa butereevu ku Bukedde TV1 enkya. Masula Navuga yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV. Nkojjukiza nti emikolo gyonna tugenda kugikuweereza butereevu ku Bukedde TV1 gitandika essaawa 4 ez'enkya. Weebale kutwekumirako munnaffe, nsaba tusooke tukuwummuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Empaka za Miss ne Mr. Bukedde asoma amateeka y'omu ku batuuse ku zaakamalirizo awera kuwangula ng'esigadde embala okutuuka ku final y'empaka za Miss ne Mr. Bukedde. Olwaleero tukuleetedde mukyala ayitibwa Rebecca Kusiima, omu ku abo abakontanya batuuka ku mutendera ogw'akamalirizo. Ono ng'asoma amateeka agamba nti singa awangula empaka zino wakwongera okutumbula ekitone kye. Rebecca Kusaasira nga muyizi ku Kampala International University Kansanga ng'asoma amateeka era ng'ali mu mwaka gwe ogusembayo we tutuukidde ku ssomero tumusanze ali ne banne we basoma nga bwe bamugumya nti agenda kuwangula empaka za Miss ne Mr. Bukedde. Kusaasira nga yamyuka akulira abayizi abasoma amateeka ku KIU Kansanga okufaananako ne banne bwe bali mu mpaka za Miss ne Mr. Atubuulidde ebyamusikiriza okuziyingira omuli n'okwekiririzaamu nalaba nga babiranze ne ŋŋamba lwaki nange siitabaamu, lwaki sikikola kino nange ndaba wawe kinantuusa. Agamba nti we yayingira empaka zino yali tasuubira nti asobola okutuuka ku mutendera ogusembayo era nti we yalaba nga banne bagenda bawanduka nga yeeyongera okweraliikirira kyokka tekyamumalaamu maanyi. Nagenda bulundu ogunalinzirako nga muliŋŋamba Mukama nyamba ng'asigala muma ng'asigala ngezaako nga nina essuubi naye okuba nga tuseemewala kimpadde essuubi kimpadde amaanyi. Kusaasira agamba nti singa awangula empaka zino n'afuna obukadde 5 akusasulako fiizi nga n'ettaka atubuulidde byayagala oddikolerako. Coastal School Kameni
obusente obukadde obutaano bwovuga kinene ennyo totasobola nakusuubira mu bulamu bwawe. Asiimye Katonda amusobozesezza okutuuka ku mutendera guno ogw'akamalirizo ne Bukedde TV gy'agambye nti emumanyisiza mu nsi yonna. Funye emikwano ate nekirala abantu abasinga oba otambula abaana n'abantu abakunagana oyo ali mu mpaka oyo muga Mukama Katonda. Kusaasira ategeezezza nti yeetegese bulungi okulaba nga awangula empaka za Miss ne Mr Bukedde. N'okuba kulenya lusozi lulwamuka wenkirira nga kyetaagisa kuwangula ngenda kukiwaayo buli kimu ekyangu. Baasoma n'ab'amateeka bakakasiza nga bwagenda okuwangula empaka zino era ne basiima Bukedde olw'okutumbulanga ebitone eby'Abannayuganda. Tumusabira buli kaseera nti abeere nga awangula. Takomye okutukiikirira mu yunivasite naye ate n'ayongera n'okukiikira yunivasite yonna wamu. Mmanyidde ebbanga era mukkirizaamu nti agenda kuwangula. Mukama amukulembera ate amuwoto kyayayaana abeere ng'ayitamu. Kino kintu kikulu nnyo ate kyamaanyi ye okujja n'avaayo n'agamba aika nsobola okukola kino. Twebaza Bukedde okutuwa platform nti abavubuka naffe tusobola okuparticipatinga mu bintu nga bino. Empaka zino zaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 ku Easter Sunday omwezi guno ku Wonder World ekansanga ng'okuyingira kwa mitwalo 2 n'emitwalo 5. Kowola abantu bonna abantu bekyazanga ewaffe abantu bekansanga abantu KIU abayizi banange mbakoola muje ku Wonder World nga 31 ku Easter. David Tamale yakusakidde gule lino ku lwa Bukedde TV. Bannaffe olunaku nga lutuuse mulindwa tubukereze enkokola twolekere Wonder World ekansanga ensonga zitegedde tulabe ebitone by'abaana bano. Ate waliwo omukyalo mutuuze w'ensumbi mu Nansana alumiriza abooluganda lwe okumusibisa ku ttaka ly'agamba nti kitaawe yali mulekera. Kati ono ayagala ab'obuyinza bamuyambe kuba embeera emususseeko. Margaret Namitala omutuuze ku kyalo Nsumbi e Nansana asobedde oluvannyuma lw'abooluganda okumutwala nga mukomera ne mu kkooti ng'ensonga eva ku ttaka lyagamba nti lyamuwoba kitaawe nga tannafa. Ne musaba ekifo nsobola okubeerawo kuba nali maze okwawukana n'omwami wange nampa ekifo ekyo ekikaayanirwa abantu kye bakaayanira. Ekifo ekyo yakimpa mu 1993 nze nenzija nenzimbako ku 2000. Namitala gwe tusanze mu muzigo gw'apangisa atunnyonnyodde nti kitaawe omugenzi Israel Kalyesubula yali omusika wa jjajjaabwe Nakabaale yamuwa ekitundu ku ttaka lya famire mu mwaka gwa 1993 ng'amaze okwawukana ne bba. Yaŋŋamba sikuwadde bintu bye nnasikira naye nkuwadde omugabo kitange gwe yampa mu bulamu. Ogwo omugabo gwe yampa kitaawe Nakabaale yagumuwa mu bulamu n'agumpa. Ategeeza nti atandika okuzimba n'okutuukirira omutongole wa Kabaka ku kyalo kino asula obusuulu n'okulaakulanya ekibanja kye. Era nagendayo n'empaayo ekkanzu n'ampa obusuulu, eno ebbaluwa gye yampa ey'omutongole, era n'ensasula n'obusuulu bwa myaka 11. Kyokka kitaawe ng'afudde nti atandika okugobaganyizibwa baganda be ng'amugamba nti aggyewo ennyumba ze. Agamba nti yasalawo okutundawo afune awalala, ekintu ekyanyiiza baganda be ne batandika okulemesa gwe yaguza naye ne bamusibisanga mu makomera n'okumutwalanga mu kkooti. Basooka ne baleeta bulooka nga mumaze okuguzaawo oli ne bazimbawo ennyumba mbu bazimba nnyumba ya famire biki ate bagizimba mu kitundu kyange, naye oluvannyuma lw'emyaka 2 malamba babadde tebazimbawo. Bamala kulaba nga ntunze ne batandika okujja mbu bazimba. Agamba nti bino abikoye kuba gwe yaguza Joseph Kabaale ayagala kumuddiza ssente ze. Bw'ati asabye abakulu mu gavumenti bamuyambe. Pulezidenti Museveni onyambe abakwatibwako ku by'ettaka mwenna aba RDC mukyala Nabakooba mujje muyingireko mu nsonga zino kubanga bantawanyiza mbawangula wano ne badde eno buli kiseera bamazeeko emirembe bandeetedde ebirwadde. Omutongole Ssentamu akasiza ng'omugenzi Kalyesubula bwe yawa muwala we ekibanja era n'amukolera n'empapula ng'atandise okusasula obusuulu. Nemubuuza kyawantu awo wange nangamba nti awo Namitala neze ennyumba zize namuwaawo. Profesa Kalyesubula teyalina bigambo bingi kugyaffe era ekyaddulira tukola ki Namitala najja nasasula busuulu.
baganda bannamitala bwe batuukiriddwa nga bakulembeddwamu Nakatudde bagambye nti ettaka lya kijja. Agambye nti batuuse mu kkooti eziwera n'avunaanyizibwa ku nsonga z'abafu. Abakadde bwe bajja ne bannyonnyola nnamikooti toli talina buyinza kutunda awo. Ne bannyonnyola omusajja yalimu ne Namitala ne bamugamba talina buyinza. Taata yatugamba ekyo kifo kyabijja. Ye Kabaala ayogedde obulumi bw'ayitamu kuba ti ab'ekika bamulemesezza okukozesa ekifo n'okugoba apangisa be. Asasule ssente zange zonna oba beekwata ab'ekika basasule ssente zange ne ssente zonna zenyonooneddewo. Ate bazirina enkwata mukadde musibe sirina kyakukola kirala. Mu ngeri emu Jennifer Mbabazi ow'emyaka 46 nga mutuuze wa Kirunda Kibaale Town Council alagende gavumenti emuyambe asobole okudda ku ttaka lye kitaawe Joseph Kizza lye yamulekera eriwezaako hectares 10. Kusaba gavumenti yaigulu nka minisita Nabbanja abantu abakulu abakola nakalema basobole kujja nsonga ze bazigiyemu kuba Kibaale nemeseze alimu omukono gw'esente ubulemeseze kujja kunyamba wakuzoka itaka lirimu abagega bakunyetaaga. Mbabazi agamba nti kitaawe yafaamu 2003 nga buli omu yaleka muwadde omugabo gwe. Alumiriza Joseph Mawejje mutabani wa mwannyina okumugobaganya ku ttaka. Itaka liremeiremu akulitunda force akakalimese kyokukola kyonka njondemerwa kuyambibwa kyonka ndi hamuzi nemere yendima akalimisa n'okulima akibanjano akakyefuga. Mbabazi agamba nti atambudde mu ofiisi ez'enjawulo naye nga tafuna kuyambibwa. Abatuuze beewuunya abantu abatali ba kika kya Kizza okugobaganya Mbabazi. Ettaka lya Mbabazi akulwanira nkimanyireko lya Joseph Kizza niwakuzaala Mbabazi. Abwire buno omuntu akuba ina kikontrolinga ni Mbabazi nakasigwa. Kabaluli Kevin ssentebe w'ekyalo kinagamba nti ensonga zino bazitulamu naye ne bigaana. Joseph Kadoodoba akazaala abaana bali basatu hamu na Jennifer alimu kwitu ensonga ezo baziresire tukazitahamu zatulema itutwisindika haigulu. Ye Mawejje akasiza nti ettaka lirye nga maama we nti yali omusika wa kitaawe. Mama muzeevu yafiire ayihayo omuntu ogwo amukuza wamala kumukuza amugabira omugabo hali omugabo gwayise bamala gutunda atambulamu agenda ate bwabulira afiire akyora kutwara ogwanyi haitu oguyali asigayize. Julius Kiguli ne Thomas Mwebaze bakusakedde gweno ku Lwabukedde TV. Bo abakugu mu butonde bw'ensi bano bagumizza bannayuganda ku mbeera y'obudde ey'ebbugumu gye balimu ensangi zino evudde nno ku nkyukakyuka ey'embeera y'obudde. Bino babyogeredde mu kubangula abasomesa kuno kwoteeka n'abakulira amasomero ku butonde bw'ensi mu nteekateeka ya Vision Group eya Green School Project. Abasomesa n'abakulira amasomero mu bitundu bya Uganda n'ebitundu ebyetoolodde Kampala bakungaanidde ku ssomero lya Kololo SS mu Kampala okubangulwa ku nkola y'okukuuma obutonde giyite Green Schools Project. Enteekateeka eno yawoomebwamu omutwe Vision Group ssaako n'ekitongole ky'ensi yonna eky'emmere ekya Food and Agriculture Organization n'ekitebe kya Buswedi mu Uganda. Paul Asimwe omukugu mu by'enkyukakyuka y'obudde ku kitebe kya Buswedi ne Emmanuel Ziwa ow'ekitongole ky'ensi yonna eky'emmere ekya FAO bagambye nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde baagirabirawo era ne bawabula bannayuganda ku birina okukolebwa. Kiba kyongera okutujjukiza nti tulina okupulaninga bulungi tutandike kukola zoyita adaptation actions. Bw'oba oli community musobola mutya kutereka amazzi g'enkuba. Embeera eno ey'ebbugumu lino lye tuyitamu ereetebwa enkyukakyuka mu butonde bw'ensi gye tuzze tulaba. Bye tukola ebireeta okwonoona obutonde bw'ensi, okusaanyaawo ebibira, emikka egy'obutwa gye tuteekamu bwengula, bino byonna bireetera enkyukakyuka mu mbeera y'ensi. Batendereza Vision Group olw'okutandikawo projekiti y'okutaasa obutonde bw'ensi gye basuubira okuganyula bannayuganda mu biseera ebijja. Nti tubeere n'omugigi gw'abantu mu ggwanga abamanyi nti bw'enkola kino kijja kuleeta obuzibu mu maaso obuvaamu kino oba obwenkana kino. John Eremo avunaanyizibwa ku projekiti eno mu Vision Group alambuludde ku nkola yaayo. This project aims at sensitizing the public on climate change through the school system because we believe climate change is a threat to everybody. So we need as many stakeholders as possible
in it. Era mwategeeza nti abayizi gwe mukutu gwe balina okutandikirako bw'oba nga bakunyikiza okuuma obutonde bw'ensi mu ggwanga. Schools are responsible for shaping the human resource, shaping future leaders of this country, of our world. Abamu ku basomesa abeetaba mu kubangulwa kuno batubuulidde ebibaze bayiga n'ebibaze bakolako. Twagala okwebaza FAO, Food and Agriculture Organization, nga bakolaganira wamu ne New Vision olw'okubeera nti ensonga z'obutonde bw'ensi bazikutteko ne batuukirira mu masomero okulaba nga bongera okutujjukiza, okulaba nga ensonga zino tuzikkaatiriza, tuzinyikiza mu baana. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV. Mmeeya w'e Kalagala Tom Ssemugaba alabudde bannayuganda okukola okwekenneenya okumala ku ttaka nga tebannaligula kibayamba okwewala okufiirizibwa ensimbi mu bufere bw'ettaka. Bino abyogeredde Busiika ku mukolo aba kampuni eyalamuza Real Estate bano kwe bakwasirizza bamuva Bulaaya ettaka lye baagula mu kampuni eno n'okutongoza esiteeti yaabwe empya. Bankuba Kyeyo balaze essanyu olw'okwasibwa ettaka lyabwe lye baasasula nga bali ku Kyeyo ne bategeeza nti bawunya okubbibwa n'okuddiranga awaka mu maziga n'ebiwobe. Woddira wonna n'obamalayo ettaka lyolisanga era zeefunye 15,000 kwatale tumulezanga ssente zaffe nga tuli ku Kyeyo but bambi tatulidde mulokwe naye baddirazi abasinga baba bafere. Waliwo omwami bambi eyanyamba n'asindikako n'omwami Ssemujju Samuel. Beebaza ne bakadama bannanga bali ebweru bannaye mbakubiriza kubeera nga muteeka obwesigwa mweno Lamuza Estate. Waliro ndi musanyufu nnyo ettaka lyange ndisanzeewo nabagulako fuuti 5 ku 10 miliyoni 10. Olwalira abawerera ddala 50 okuva mu kampuni ya Lamuza Real Estate ebalambuza ebifo bye baagula ng'enteekateeka ekuliddwa musenkulu wa kampuni eno Ssemujju Sam ku kabaga akateekeddwa e Busiika. Tutongoza estate yaffe empya kubanga tuyina abantu ab'e Dubai abaasindika ssente zaabwe nga batwesize okubagulira okutugulako ettaka era tuzze bakwasa amataka gaabwe mu butongole. Akaziza nti estate gyabaguliddewo bagiise Dubai View Estate Masavu egenda okusinga okuyamba Bankuba Kyeyo kubanga eri ku nsimbi ntono. Plotisi nnungi nnyo ziri fuuti 5 ku 10. Tukubiriza abantu mwenna abakyali mu muzigo Lamuza Real Estate ekwatako ebitundu. Bw'ogula poloti olwaliro mu Dubai View Masavu Estate tukuwesaweza seminti 5 ne tripu y'omusenyu ng'entandikwa. Omukolo gwetabyeko ne Mmeeya Ssemugaba Tom ng'akubiriza bannayuganda okwekenneenya ennyo ebintu byonna ebikwatagana ku ttaka atonasasula nsimbi kuba abafere bangi. Waliwo kye tuyita due diligence bw'obeera ogenda okugula awantu kolako okunoonyereza okutonotono kale. Agamba nti amakampani nga Lamuza gayambye nnyo bannayuganda naddala abafuna empola nabo okutuuka ku bulamu obweyagaza nga bakozesa obusente obutonotono. Gwe ng'oli eyo onoonya puloti waginoonya dda jangu wano puloti emiwendo nno ngiwulidde mpulidde nga abatuwa obuwi. Ono asiimye enkulaakulana eyongeddwa mu kitundu ky'e Busiika n'asaba amakampuni gonna okulembeza obwesigwa ng'abalamuza estate bwe balina eri abantu ababaweereza ensimbi. Mujje mugulemu estate zino ze tumanyi nti ziri well established ezitajja kubeerako kusika muguwa. Abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku nteekateeka eno n'oluvannyuma bookezza emisito gy'ennyama n'okunyeenya ku gali b'enjole olw'obuwanguzi obutuukiddwako. David Sekayombya yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Abakkiriza mu Kristo okwetoloola ensi yonna bali mu keetalo ak'amatabi nga beetegekera okuganyeenya olunaku olw'enkya ng'eno ye Sande eddirira ey'amazuukira. Mu ekyo Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere asabye Abakristo basigale nga beeyisa bulungi. Abasuubuzi bakedde kuyiwa ensansa okwetoloola enguudo z'omu Kampala baziguza abantu nga beetegekera okunyeenya amatabi olunaku olw'enkya. Ettabi litandikirwako ettolo libadde ku nnusu 5 ng'ate ddene liri wakati w'20 ne 13.
okwongera okusikiriza abaguzi amasiza okuzitimba ku bokisi era nga batambuza ebigiri nabyo biduka baguze nnyo amatabi. Abasuubuzi okuli Patrick Rubanga ne Michael Denge bategeeza omuwendo gw'abaguzi gukyali mutono bwogeragera n'omwaka ogwedde ng'embeera bagitadde ku bwavu. Nga buli piki bagitaddeko ettabi naye kati ate n'okukwata ebitaano okugula ettabi tasobola. Obwavu bungi nnyo era gavumenti etuyambe. Ensansa zo embeera yo wadde mulimu obwavu bumu tujja zitunda. Okugula kwa munyoto ddala abantu tebannaba kugulira ddala. Mukwayaba n'abakulisi bategeeza nga beteekedde sabbiiti y'amatabi. And I can remember when Jesus Christ entered Jerusalem while triumphantly while on what? A donkey. Nakuwamatabi kyenijjukirako Yesu yayazuukidde ng'agenda nga bagenda bamenya emiti amwalirawo engoye ng'atambulira ku ngoye ku miti. Mwekine Ssaabasumba Paul Ssemugiri yawadde obubaka obw'okunyeenya amatabi n'asaba abakulisi okusigala nga yabadde mu kisiibo. Tubeera nga abadde abakola practice y'okuzannya omupiira tugende tuguzannye bulungi tuwangule. Awo nno mbasaba nange nti nga ekisiibo bwe kiba kitubadde omwezi ejja kuno okugakola okuzuukira tuzuukirire ddala mu bubi. Avumintemu eryongedde mu kisiibo nakubiriza abantu okweddako. Ensi yayonooneka dda mu kisiibo oba kisiibo si kisiibo emize emibi mingi gikyagenda mu maaso naye kyemmanya abantu abangi bamanya nti awange katuddeko ko Mukama atutunuulira mu ngeri ey'enjawulo. Abyogedde ku kigo kya Fokurali Jana Namugongo mu kuyimba misa eteeketeeka okujja kusa emyaka enkaaga bukyanga ekibiina ky'Abakatuliki ekya Fokurali Movement Uganda kitandikibwawo. Mu misa eneetabiddwako ne Ssaabakristu wa Uganda Javezi ne nabo Ssaabasumba yogedde ku bukulu obw'ekibiina kino. Mu Uganda twetaaga okubeera obumu. Kintu kyendaba mu kibiina kino ekirungi nti basusula tebamanyi ggwanga nti ono waawa ono omunnamawanga ono mu Ethiopia ono munnarwanda ono muganda ono mukyoli bonna babeera wamu ate nga baagalana era nga bakolagana bulungi. Fokurali kyekyo kyekiruubirirwa kyayo kuzimba obumu obwo obw'ensi yonna. Wasaba twongera okusabira eggwanga lino okusabira ensi yonna. Ssaabasumba Ssemugiri yasibye omuti ogw'ekijjukizo n'atongoza n'omulamwa ogw'omwaka guno. Disani Mutyaba ne Bulega Steven bakusakidde eggulu eno lwa Bukadde TV. Mu mawulire agataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo gya Africa Games gikomekerezeddwa olwaleero nga ttiimu ez'enjawulo zikomyewo ng'era zaaniriziddwa mu mizira. Yo ttiimu y'eggwanga ya Uganda Hippos yakubiddwa Ghana ku goal yabaddemu ku 0 n'ewangula ffeeza. Oluzanyo olusooka luweddeko nga tewali alabye katimba kamu wadde ttiimu zombi zigezezzaako okuteekawo ennumba ez'enjawulo nga buteerere. Mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri nga kinaatera okuggwako omuteebi wa Ghana Jerry Afiriye afunidde abategesi goolo ey'obuwanguzi ne gugwa ku goolo emu ku bwereere. What a time to score! What a time! Guno gubadde mulundi gwa kusatu nga Ghana ebonyabonya Uganda ng'ogwasooka gwali 1978 ku fayinalo ya AFCON nga Ghana yakuba Uganda ku goolo 2 ku bwereere mu 2021 era Ghana yamega Uganda ku fayinalo z'abali wansi w'emyaka 20 nga zaali Mauritania nga Ghana yawangula ku goolo 2 ku bwereere nga guno gubadde mulundi gwa kusatu. And this time around Magada was beaten. Tulina bye tuyize mu bingi mpiira sigwa leero kati guno guwedde tulina okulaba nga twetegeka nnyo era maaso kuba wakyaliyo tournament endala tubeere nga tubeera mu tournament ezo tusobole okuzimba abaana baffe n'okuzimba omupiira gwa Uganda. Uganda Hippos yawangudde omudaali ogw'ekikomo nga Senegal bakutte ekyokusatu baafunye ffeeza. Empaka zikomekerezeddwa olwaleero nga ttiimu zonna zikomyewo nga ttiimu y'eggwanga eya handball yamalidde mu kifo kya kutaano ng'omutendesi Azizi Yakubu ne Captain Lilian Achora boogedde ku kiddako. Tuza mu kifo kya kutaano kyekifo ekyamaanyi ng'abahandi kyasinze okubeeramu era
kituwadde ebyokuyiga bingi era n'ebyokutereeza tubimanyi kati twabitegedde twepime bulungi tumanyi ne bwe tuyiga ng'eggwanga. Ne ttiimu z'omuzannyo gwa rugby eya Rugby Cranes Sevens ne Lady Rugby Sevens nga bano bawangudde zaabu. Biri mu basajja n'abakyala nabo bakomyewo era baaniriziddwa mu ssanyu. Bano bazze batindiga olugendo nga bagezaako nnyo okulaba nti batuuka ku buwanguzi buno era tubakulisa tubayozaayoza nga Bannayuganda era ng'abawagizi ba rugby. Era tusuubira nti no gye bujja ttiimu zino ebbiri tuzibalamu ebyamagero n'ebyamaanyi gye bujja. Ate empaka za FUFA drum zikomekerezeddwa olwaleero nga Lang'o emeze Busoga ku goal zibadde 2-1 mu kisaawe Lugogo. Goal ezituusizza Lang'o ku buwanguzi ziteebeddwa Darius Ojok ne Emmanuel Obuwa, ate nga y'Obusoga eyaayo eteebeddwa Lawrence Tezicha. I'd like to give thanks to them for coming today. You know, since day one, we were never sure that they are going to come today to come and be with us. The few that came and they are with us, I give thanks to them for always believing in us, for always giving us the 50-50 chance that, you know, we never know we might win. So this is for them. It's a great opportunity for them to be happy and for us too. Naye ndowooza nti ekyokukubibwa ku final omupiira bwe gubeera kituwadde ekyokuyiga, tujja kuddayo twetereze era tujja kudda kuba ffenna tubadde nga bwe twetabyemu mu edition tubadde tetusobola kitwala era olwaleero kubadde kulina okubeerako atwala. Ekisinza okunnuma nti esizoni eno tusambye bulungi edition eno. Mu mpaka eza ddigi ez'obuvanjuba bwa Afrika eziri ekaliisizo nga Uganda ekulembedde olunaku olusooka mu mpaka eza Film Central Africa Motocross Championship nga ewangudde emitendera gyonna okuggyako eza class eya CC65 ezikomekerezebwa enkya ekaliisizo. Namba 2 nenafunye obuzibu sprocket efiridde mu track naye ngenda kugitumya e Kampala tudde kuba wonekalisto teriiwo bagireeta ekiro era enkya nsobole okuddayo mu kyannamba emu. Abadulamu mwenna mwenna n'abawagizi ba ttiimu Uganda mujje bange nnyo mujje n'emirere mukubwa emirere ababendera mugire ttiimu Uganda n'obuwanguzi buno.
awamu n'ebyo munnaffe omulungi atugoberera ge gabadde amawulire agataliiko nfufu ekiro kya leero. Nkwagaliza okusigala nga otugoberera bulungi gyekuumireko ey'omuntu wa bulijjo Omukama akunkuumire. Sula bulungi weeraba.